lwa buyinza naye olwa omwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda buli lwamamira ekitiibwa kya Katonda kitandika okulabika mu baana b'abantu. Abaana b'abantu baddiza Katonda ekitiibwa mu ngeri ey'omwoyo wa Katonda gy'akoledde wamu nabo. The Holy Spirit will always influence the men of this world. Amen. To position themselves for them to reign. We are all dominant. Fena tuli bafusi. Amen. Nenda tuwafuga ye mwoyo wa Katonda. Kakati abantu bano bwe bamala okulaba nti tebakyali basibe, Bayibuli egambe nti akamwa kaabwe ne kajjula enseko, ne baatula nga bagamba ebigambo bino bammanga. Ekisooka, Mukama bwe yaggyawo obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abaloota, akamwa kaffe ne kalyoka kajjula enseko, olulimi lwaffe ne luyimba olw'essanyu, ne balyoka boogera ab'amawanga nti komeeza. Kakati ab'amawanga ababadde babalaba nga muli basibe, ababadde babalaba nga temulina gye mulaga, Mukama yose nga tebannaba kulaba, mwe musookedde okusooka ne mumanya nti waliwo okukyalirwa. Kakati kankitereeze bulungi, ffe tetukyalirwa kubanga Katonda aba mu ffe, akolera mu ffe, Mukama yebazibwe, atuukiriza ffe. Naye akamwa kaabwe bwe kajjula enseko, olulimi lwabwe lutandika okuyimba, ng'oluyimba oluyimbibwa lwa kitiibwa, kubanga babadde basibe kati tebakyali basibe. Kristo bwe yajja ku nsi yatujja mu busibe ne tuba nga tetukyali basibe, n'atufuula ennyumba ye